ane buchamani abera advice mwache nkola ngwata certificate zange zonna zinasoma nizikumakomwe mba nasomera bwere. If somebody who never went to school can do a job I'm doing, then I cannot. Then I regret why I went to school. Kakati nze kasa kusasira kakati mbavuza kusasira advice wa Museveni mu Kampala. Beti kami advice wa Museveni tebakubagani baja kweko tebekube era kijja kwonyisa ne second mwenyini former vice president naye advice kati kubeko buchamani kubeko second kubeko ne Tamale Mirundi kubeko ne buchamani katale ni kusasa nange kasomukazi kasomusajja agamba n'omukwata ne house guard n'ogamba nti kamuzimbira amakamala abafuse mukazi abafuse mukazi kati nze Mirundi mutani wa Mirundi siyinza kukkiriza kugenda kubeera advisor wa Museveni ng'abantu mba nasomera ki ekitegeeza mba nakwata certificate zange nenziyuza nenkane bano kati nze ndi activist wa Museveni ndi supporter wa Museveni naye siri advisor wa Museveni no era obwadvisor bwendiba era nze mbagamba nodira omusajja nga Kivumbi n'omubonyaabonya ali mu judiciary n'omubonyaabonya yakoze gundi nagende wabwe mbafudde covid kamuliri nyewafu teri statement kuva mu state house teri kumentioninga state house ato mulambo guligana tewali berawo tewali kugambye eddame lyange liri ku video teriyo representative wa government taliyo temuyinza kulowooza ate mwangoba abadde mukozi mulungi mukoma nnyoko muli basiru you are stupid. You humiliated the Kivumbi. You are now running out. Singa bakuba. Nirwa chabe chao bakuba kasajja gano. You are hypocrites. Kivumbi was a good man. How has he died? And it could don't think that everybody who dies has died out of COVID. To die is a must. Die. Kakati bamugoba mu judiciary. Nti yagula semanyi toilet ko batudde rusambu jeri. Kati Gasama has been a good man. Has been a Mulinyanga kewafu newa uli ayogera ku state house edame omulimba ojakuba fudde wali ne bajja byogera manga afola ndio kempube omukulu w'ekika ky'engabi yali luddawo bali bamwica omukulu w'ekika nsamba yali alinyanga kewafu mukube emigo n'agiwulira yes talinyeyo that's me ate military police yawaka mange bali bamwica bangoba nti obubaka obuvudde mu state house babuleetangayo obaka buvudde mu babuleetangayo n'abusomana nemba nemmotoka nenzokerayo mpo ekyabijjala ebibi. What type of people do we have? Kivumbi was not a government jowagira mubakube mbajjeyo kati bannalweso be baagala okutwalayo emmere. State is a state funeral. Pumbaavu omwana gwe mwagoba nemugoba afiiridde mugo eyabakolera mukyogamu n'abakolera n'akola ne bwagala okubba esente mbwe yaguze gundi millions za omanyi nti eka bakuba mawulire bukyabukedde kulubya yali alowooza nti akuba namunjoloba eŋŋoma empuuyi ku luno yakuba mujaguzo teri yankuba agenda kusigalawo bakuba mujaguzo ng'ologa nnyo amuteringiyo naye waloga bulozo babasabira ewaffe tewali beerayo kiwandiiko kivudde mu gavumenti kijja kujja singa kisoboka ng'ofudde zinalikukunja ku Mirundi ekiramu kino kize bireke ebyo bintu ebyo byansi tujja from state house. I'm a mad man. Ate olivayo mu kesi anti I'm mad. The record is there. Oli mulalu nti ebangoba nannyini buyinza natwala 5 billion ne bakusanjuka ku jirikiti kwasitula embwa kakati ate how can you come noyogera Mirundi has been a hard work chukoli tewali muntu agenda kuva mu state house kukola statement teribeerayo representative wa government at my funeral oba oli mukubagamba tebajjanga bajja kuba emmotoka zaabwe bazoke. I'm a mad man. How can you you'll say be mad in the grave? How can you say that Kivumbi has been a hard-working man when he was sacked, humiliated? It doesn't matter. Yali mukozi. Mulinyanga ye wafene baba bateri motoka ya government. Mujitekangayo. Nga tumaliza mukulu Mirundi akasembera ddala. Mulinyanga ka wafemu. Ne mulinyayo mbo. Tokwa achikiride state house yakolayo. Ne state house bajogera. Sikolangayo. Nali mulalu ne bantwala. Teri government. Taliyo.
teri government representative kulumberwanga anti ndi mulalu mwangoba ne oba bwebo obuchayi temukoma wate kuogera mundeke tumaliza mkulumira tusembyayo covid-19 bagala kutu